Gavumenti eri mu bizimbe by'Obwakabaka bingi naye mwaka ku mwaka erekebwa ebbali mu kusasula. Kubanga omwaka oguwedde era Buganda teyali mu budget nga bali mu bizimbe eby'amaanyi Kigo Barracks, Makindye, Bombo, Mbuya, amakomera Magombolola ga Buganda gaaliko amakomera naye bannaffe baagatwala. Naye tusaba bannaffe mu mutima ogwa Pasika beekube ku mutima alisa amabanja ga Buganda gasasulweko. Okusoomooza okukulu kwendaba mu bakulembeze kwe kulaga obwenkanya n'okuzaamu abantu essuubi. Tufune ensi buli omu gye yettakaniramu. Weewaawo mu Buganda tukyabanja federo naye nze nsuubira nti eŋŋombe empya Ssebo Ssaabasumba eri nti Katonda mbeera nga naawe embiro kw'otadde. Twongere amaanyi mu bukozi mu bunyiikivu mu buli kye tukola. Federo eri tusanga eyo. Twongere amaanyi mu kulima emmwanyi oba ebitongole weebiri oba tebiriiwo ekyobukozi kyo kitukakatako. Kale nkubiriza abantu naddala mu biseera bino eby'enkuba okwongera amaanyi mu kulima emmwanyi. Njagala okumaliriza Ssaabasumba nga nkubiriza abantu baffe okusoma ebbaga eryo ery'abasaserdoti ery'ekereziya bye bawandiise kubanga nabisomamuko nga lituyamba ensi yaffe okwongera okutebenkera mu maka ne ku mirimu ne mu bukulembeze bw'emitendera gyonna. Kale mbakubiriza abo bonna abaagala enkulaakulana n'obutebenkevu mu maka ne mu nsi yaffe okugula ebbaga eryo ery'ekereziya lye bawandiise. Njagala okumaliriza nga mbaagaliza emikisa n'essanyu lya Pasika libeere nammwe ekiseera kyonna. Katonda abakuume. Katonda Ssaabasumba Paulo Semwogerere ne bakabona ba Katonda bw'obadde nabo mu kuweereza ekitambiro kino kitukuvu, mukadde waffe Vikajeno omupya, wekitiibwa Muyingo, mukadde waffe Paulo Semwogerere yawumula, abaagalwa abantu ba Katonda bannyabo ne bassebo balamusizza nnyo. Aleluya, azuukidde nga bwe yagamba. Ssebo Ssaabasumba nzikiriza ku lw'Obwakabaka n'oluli olulangira twanirize omugole mugenyi waffe omupya Vikajeno Rogers Kabuye Mukasa ow'Engeye. Olunaku luno lwa ssanyu, lunaku lwa kujaguza kubanga Mukama azuukidde nga bwe yagamba. Ekereziya erina ennaku nnyingi nnyo enkulu naye nkakasa luno lwe lumu ku zo kubanga era oboolyawo singa Kristo teyazuukira wandigambye nti oba bye yakola byonna ebirala tebiriiyo. Naye lunaku lwa kujaguza, lunaku lwa ssanyu, ate lunaku lwa kwefumiitiriza. Lwa kwefumiitiriza nti twongere okukola ebikola ebirungi bye tuyize mu kiseera kino, empisa ennungi ze tubaddeko mu kiseera kino tuzongere mu maaso. Twongere omutima ogwa Sseruganda okwekuba mu mutima nga tuyamba abo be tubeera nabo oboolyawo abatali bulungi nga ffe.
kiseera kya kwagala ate n'okwagaliza abantu abalala okubeera obulungi. Ekiseera kino era kitukubiriza okwongera n'okunyikiza empisa ennungi ezo mu maka gaffe ate ne mu bukulembeze ne mu nsi yaffe okutwalira awamu. Twetaaga okwongera okunyikiza obutebenkeze mu maka gaffe ate n'ensi yaffe eyongere okutebenkera. Kyakusoomooza eri buli mukulembeze mu mitendera gyonna okwongera okulaga omutima ogwo ogw'ekisa, ogw'okwagaliza, omutima ogwa bulungi bwansi, ensi yaffe yongere okutebenkera ku misingi emirungi, emisingi egya Kereziya n'emisingi egy'obuwangwa egy'okweyisa obulungi. Kubanga tukimanyi bulungi wano mu Buganda nti empisa ennungi z'emu ku mpagi eziwaniridde Obwakabaka. Ensi yaffe kyalimu ebisoomooza bingi era bitwetaaga okugonjola. Twetaaga ensi nga teri kusosolwamu, teri kuyiikiriza, ensi ejjudde ejjudde amazima n'obwenkanya. Ssaabasumba atugambye nti mu maaso ga Katonda teri byana na baana, tuli kimu mu maaso ga Katonda. Kale enkola eyo twetaaga tube nga ennyikira mu buweereza bwaffe mu bantu ne mu nsi yaffe. Ebyokusoomooza Ssaabasumba bikyali bingi ne mu Buganda tukyalina ebitusoomooza bingi. Mumanyi bulungi waliwo ebintu bya Buganda ebyawambibwa Obote ne tufuna bannaffe ne batuyamba okubinunula, naye ate bwe babinunula ate bannaffe ne babisigazaako ebimu. Bingi byatuddira n'ebingi Buganda byekyabanja. Kale tusaba mu mwoyo gwa Pasika ebyo byonna Buganda byekyabanja, bannaffe beekuba emitima bagize. Bawandiika ebbaluwa eri ffe ffenna, pastoral letter. Omutwe gwayo amazima gali bafuula ab'eddembe nga bajuliza evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo, omutwe ogw'omunaana. Oba oli awo si bangi abagifunyeeko, naddala ffe aba BBC born before computers. Naye abo abamanyi bya computer mujja gisangako ku mikutu, mugisome. Leka kumbuuza nti Bishop nange empaayo, genda ogisange. Gyembalaze bujja gisanga. Eno ebbaluwa ewandiikiddwa ffe ffenna etujjukiza tuleke kugitwala nti erina beerumba, si ya ntalo. Erumba ffe ffenna buli omu yeebuulirire, yeefumiitirize, kuba ebirimu bikulu. Ate nga bakulu bamaze kwekenneenya ne babitunuulira ne babiraba, ng'abazadde ng'abasumba ne baagala okulaga ekkubo ettuufu. Abantu tuleme kusonga nnwe nti batugambye batulumbye, oba okusonga ennwe nti babalumbye, kuba buli omu ayogeddwako. Bwe boogera ku corruption tekitegeeza nti abalala bali corrupt gwe toli. Bwe boogera ku bubbi, bwe boogera ku torture, naawe eko olina omwana gw'okuba oba mukazi wo oba balo. Awo tugisome n'omutima omulungi ogusaana, tugyefumitirizeeko nga tetunnaba kugivumirira, kubanga ejja tugasa ffenna. Mwebale kujja kukuza mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka guno, ate nga muli basanyufu.
Aleluya.